Kansuubire nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza nakuwalirako mmwe mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo wabula ate n'ensanyukirako mmwe mwenna abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo muyogeyoge bannaffe. Amannya Omumbejja Aisha Nassolo nga bulijjo nze ntuuse okulabika nga ate era nkongerayo wabula ne neebaza gwe wenna abadde nange okuva we natandika paka n'essaawa ya leero kye ngenda okusaba kimu yongera okubeera nga ate okkalira tojja kwejjusa wabula ate ggwe eyakanneegattako olunaku olwaleero kye ngenda okusaba kimu subscribe nga okwate ne kadde sakirati buli video yonna gye nfulumya etuukirawo obutereevu mu notification zo nosobola okubeera nga ate ogikkaanya nosobola okubeera nga ate oyiga ogaziya obwongo ate era kyengenda okusaba layikinga commentinga osharingireko ne ku mikwano gyo bagambe bannaye mujje muwulirize obutabo buli developmental ate mujje muwulirize ne stories ezikwata mu bulamu bw'abantu oggyemu ekyokuyiga oba oliawo ekinakwewaza oba oliawo ebizibu by'oyinza okubeera nga ate naawe olisisinkana mu bulamu oba n'okuwabula abo b'oliba owulidde ng'ate babutuuseemu. Leero gwenzize naye ye mukyala ono mu butuufu kyewuunyisa okubeera nga ofumbiddwa leero omusajja ate enkeera ne mukola divorce. Omukyala ono bambi yafumbirwa bbaawe ku lunaku olw'omukaaga wabula ate ku lunaku olwa Sande ne baleka nga ate baawukana wabula ng'ensonga eyamuleetera okubeera nga yawukana n'omwami ono kwe kubeera nga bwe yamala omufumbirwa ku lunaku olwo lwennyini n'amanya wa omwami ono gye yali ate ajja ssente ze n'amanya amakubo omwami ono ge yali ayitamu okuggyamu ssente ze era bw'atyo n'asalawo amudivorcinge. Omukyala ono ayitibwa Amanda. Omukyala ono yakulira mu bulamu obutali bwangu lwansonga nti maama we ne taata we baayawukana nga wa myaka 9 gyokka egy'obukulu wabula ate n'asigala ne taata we. Taata we ono agamba nti yali musajja mukozi nnyo, yali musajja abeera bize nnyo era nga tasobola kubeera nga ate afuna obudde obumala bw'asobola okubeera nga awa muwala we ono wabula era olw'ensonga ezimu oba endala taata we ono teyawasa mukyala yenna muteeka mu maka wabula yasalawo ate afune omukozi oba gwe tandiyise maid asobole okubeera nga ate amuteeka ewaka okukuza omwana ono ow'obuwala bambi wabula omwana ono ow'obuwala agamba nti yali tayagala maid ono yali tayagala mukyala ono gwe baamuleetera omukuza lwansonga yakizuula nti balina enkolagana ey'ekyama wakati we ne taata we ono era bw'atyo yamukyawa nnyo nga tamwagalirako ddala era nga ne waaba asisinkanye ekizibu ng'omwana omuwala agenda wa maama wa mukwano gwe oyo nno gwe yeebuuzangako ate n'asobola okubeera nga amuwa ku magezi ag'enjawulo. Omuwala ono agamba nti kuva nga akyali mu myaka gye egy'obuvubuka yakula maama wa mukwano gwe n'amagezi g'amuwa era engeri gy'amubuuliriramu ye kye yamuteeka mu bwongo nti omusajja ku nsi kuno kyalina okubeera nga amwagalako ssente zokka. Yamugambanga nti ky'olina okubeera ng'oyagala ku musajja ssente zokka tewali kisukkakaawo. Era omwana omuwala ono yakula nga mutuufu kyekyo ekimuli mu mutwe yayagalanga nnyo ssente era ye kyeyeegomanga ku musajja kyalinga kimu ssente ne we yasalawo okubeera nga atayagala omusajja yenna ye kye yalinga abala kimu ssente. Era mu butuufu omuwala ono olw'okuba nti yali mubalagavu nnyo nga mulungi kaalaala kino kyamuyambira ddala okubeera nga yasobola okubeera nga ataafuna buli musajja yenna gwe yali yeetaaze omugagga era n'amuggyamu ssente. Omuwala ono nga wezezza emyaka 23 egy'obukulu bw'atyo yasalawo ate ave mu maka ga kitaawe agenda ate abeere ne boyfriend we mu kiseera ekyo gwe yali ate alina mu bulamu bwe. Jjukira nti taata we engeri gye yali tamuwa nnyo budde omuwala ono yatuuka ekiseera n'akyawa taata we ate ne maid gwe baali bamuleetedde nga naye tamwagala lwansonga yagenda okkizuula nga we mbanyonyodde nga balina enkolagana ey'ekyama wakati we ne taata we. So ku myaka 23 omuwala ono atambula ava ewaka ate agende asobola okubeera nga abeera ne boyfriend we gwe yali alina mu biseera ebyo wabula beyingi nti omuwala ono ye kye yalinga afa kimu ssente ne mu biseera we yabeereranga ne boyfriend we yamukamulamu ssente musajja watu zonna ze yali alina era bw'atyo omuwala ono ye n'asalawo yeetandikira ebbotiiki era we yakizuula nti omuvubuka aweddemu ssente takyalina bw'atyo n'asalawo ate amwabulire. Bw'atyo ne yeeyongerayo ate n'aganza omusajja omulala omukulu ng'atemera myaka 5 ag'obukulu ng'amannya ge ye Mike. Omwami ono yali mugagga muvundu bijodolo bifeekeera we batyo we babayita nga mu butuufu aziyita ne zimuyitaba amanya ye Mike wabula ng'ate musajja mukulu Kamala nga atemera mu myaka 5 egy'obukulu.
omuwala oyo ekyo teyakifaako, ye kye yali asinga okufaako kimu zaali ssente. Era babeerawo bonna ne babeerawo mu relationship n'omusajja ono omukulu, wabula nga bakyali mukwano ogwo. Omusajja ono yamusaba ate asobole okubeera ng'ate amufumbirwa. Kino tekyakalubirizaamu n'akatono omuwala ono, newankubadde nga yali tayagala musajja ono byaddala, yali amwagalako ssente, wabula ye yakimanya mu bwongo bwe nti senga afumbirwa omusajja ono ate ajja kweyongera okubeera ng'ate amufunamu ssente eziwererako ddala. Era bw'atyo yakkiriza babe ng'ate bakola emikolo egy'embaga. Embaga yatambula bulungi, yali so successful. Wabula ekyasinga okwewuunyisa omukyala ono nti ku lunaku lw'embaga tewali yadde owooluganda lw'omwami ono yalabika. Era ngamba nti mu butuufu yabeerawo naye nga talina waluganda wa mwami yenna gwe yali alabye naye bali bakyali mu relationship nga tebeewasanga. Wabula kino omuwala ono teyakifaako olw'ensonga nti ye ssente munnaye zaali zimuzibye amaaso. Era gamba nti oluvannyuma ng'embaga ewedde, bw'ati omwami ono yasalawo ate amutwale mu nnyumba eri gali kwoleka ng'etemyanga muntu. Era we batyo gye baamala ekiro kyabwe eky'embaga. Bwe baamaliriza byonna mu butuufu beebaka, wabula ku ssaawa eyo nga 8 ez'ekiro nga beebase, omukyala ono agenda okuwulira ng'eddoboozi ly'omuntu erimuyita mu ddoboozi ery'omwanguka. Era bw'atyo yawawamuka omulundi gumu, wabula ate agenda okwekanya mu lumu mwe baali nga bbaawe taliimu. Ne yeebuuza yeyi ku ssaawa zino omwami ono aliwa, wabula engeri otulo gye twali tumuluma ennyo ng'ate akooye, yasalawo ate addewo, wabula ng'ate agenda okkizuula nga mu lumu mwe baali mu butuufu muwunya ekivundu nga tekisobola kumuganya kuddawo ate kulabika ng'ate yeebaka. Era bw'atyo yasalawo afulume luumu eyo ate agendeko mu ndala alabe n'omwami ono mu butuufu wa gye yali akutte. Abaye akafuluma bw'ati luumu n'abanga alengera bbaawe, n'abanga asembera, wabula ate n'atatuuka, n'akomawo kumpimpi ng'asobola okubeera ng'amulengera era nga ne waba ayogedde asobola okubeera ng'amuwulira, wabula ng'ate oli ye bbaawe gye yali tasobola kumulaba. Wabula ekyamwewuunyisa kwe kubeera nga yalengera bbaawe ono ng'ayambadde ekyambalo nga kimyufu kyonna ng'ate yeetooloddwa ku kkando nga yeetooloddwa ku kkando nga alabika nti alina omuntu gw'ayogera naye, wabula ng'ate ono omuwala ye talaba muntu gw'ayogera naye ng'ate awulira ddoboozi lya muntu ayogera. Omuwala ono agamba nti yeewuunya ate agenda okulaba nga bbaawe ono mu butuufu akutte akawale k'omukyala ono ak'omunda ng'akawanika mu bbanga, era bwe katyo ne kabulirawo mu bbanga. Omukyala ono agamba nti yeeyongera okutya, wabula ate era aba akyali awo n'awulira eddoboozi nga ligamba bbaawe ono mu mikolo gye yalimu egyo gye yali akola, ng'eddoboozi limugamba nti emikolo girabika giwedde, wabula ky'obulayo kimu kubeera ng'oyita erinnya ly'omukyala oyo emirundi 3 era omukyala oyo wanaazuukukira ajja kubeera afudde. Omukyala ono yagamba nti yatya nnyo, yawulira nga waayimiridde mu butuufu ajugumira, nawe kubisaamu akafaananyi nga yeggwe nga bagamba nti yita erinnya ly'emirundi 3 agenda kufa. Omukyala ono agamba nti kye yali asigazza mu kiseera ekyo kimu kulabika ng'ate asaba ekijja kyonna kijje. Bw'atyo omukyala ono yagamba nti yatandika okubeera ng'asaba n'asaba, baawe baamugamba ayite erinnya era n'aliyita omulundi ogusooka, n'aliyita ogwokubiri, n'aliyita ogwokusatu ng'omukyala ono akyasaba. Omukyala ono agamba nti bwe yamala oddiyita omulundi ogwokusatu yalaba ekitangaala ekijja ne kimukuba mu maaso we batyo omulundi gumu. Agenda okuba ng'atunula ng'alaba bbaawe abadde mikolo ate agudde wali wansi nga yinayina takyategeerekeka. Omukyala ono agamba nti mu kiseera ekyo mu butuufu yeebuuza ekyokukola nga takiraba, naye olw'okutya kwe yalimu yakwata bukwasi ssimu ye n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Bw'atyo omukazi wattu yadduka ne yeeyongerayo nga yeerabidde n'okwerabira nti bambi addukira mu nayiti, ng'engoye ze yabadde asuzeemu mu butuufu zaali mu kuddukiramu, wabula aba akyadduka budde nno bukyali bwa kiro ng'asanga omuntu mu kkubo. Omuntu oyo mu butuufu bingi nti yali so desperate ng'ali mu kutya okukamala nga yeewuunyiza byonna ebibadde bigenda mu maaso, era kasita yasanga omuntu oyo yamutomera bw'atyo n'amunyumiza ebyali bimutuuseeko ng'amwegayirira amuyambe. Kyamukisa mulungi nti n'oyo bambi gwe yasanga yali muzira kisa, era bw'atyo yamunnyonnyola byonna. Kumba omuntu gwanyumiza ebyo ate yali amanyi omwami ono, era bw'atyo yamugamba nti omwami oyo mu butuufu yakawasa abakyala nga 50 naye nga bonna bafa olw'ebyo egyo emikolo gy'akolera. Y'ensonga lwaki mugagga, obugagga bufuna mu kubeera ng'ate akola ki, atta abaana b'abendi.
era bw'atyo yamuwa amagezi n'amugamba bw'aba asobola enkeera agenderewo akole divorce eri omwami oyo, n'ekirala ssente zonna z'abadde amufunyeeko azikozesa okubeera ng'ataakola ki, okubeera ng'ayamba bamulekwa ssaako n'abo abantu abataliiko mwasirizi n'abaavu. Omuwala ono agamba mu butuufu mu kiseera ekyo era omuntu oyo gwe yasanga yamuyamba n'abako woteeri emu wamutwala n'amugamba asulaawo then enkeera ate agende akole ebirala, n'amulekerayo bambi n'obusente wabula nga tannamusiibula yamugamba nti mutuufu Katonda akyakwagala era akuwadde omukisa ogwokubiri, wabula lekeraawo ekyo ky'okubeera nga mutuufu gwe bulamu bwo ssente zokka ate mwana wattu z'ofaako. Era ng'ebyo byonna bigenda mu maaso mu butuufu omukyala ono yasalawo atwale amagezi g'omwami ono mu butuufu ge yali amuwadde. Omwami ono omukyala ono omukyala ono bw'atyo yatambula n'agenda mu woteero mwe baali bamugambye ate okulabika ng'asula, era olunaku lwe lwakya yali ali awo ng'omwami ono bwe yafumbiddwa amukubira essimu ng'amubuuza ate biki ebimukwatako, wabula yamugambirawo kimu nti munnange ebiri mu makati gange naawe biwedde, kyensaba kimu kwe kubeera ng'ate twawukana mu mateeka. Wabula ekyewuunyisa omukyalo ono kwe kubeera nga n'omwami ono naye yali alowooza ekintu kye kimu mu kiseera ekyo nti butuufu balina kukola ki, balina kubeera ng'ate baawukana. Era bw'atyo we baayawukana n'omwami ono bagenderawo ne basayininga empapula za divorce. Omwami oli kye yali ayagala teyasobola kifuna ekyokubeera ng'atatta omwami omukyalo ono kuba bamugamba nti nno waamutta, ssente ze ziri ku akawunti zigenda ku tripolinga, zigenda kwekubisaamu emirundi 3 naye tekyasobola kubaawo, so olw'okuswala okungi bagenda mu divorce. Omuwala ono agamba nti mutuufu yasalawo akyusa obulamu n'afuuka omukyalo omulungi. Biri ebyokubeera nga abasajja yali abaagalako ssente yabikomya, bw'atyo n'asalawo okubeera ng'ate ssente zo zokka z'alina okwagala zezo ssente z'atuuyanidde. Era bw'atyo omuwala ono agamba nti yatandika okubeera ng'akola emirimu egy'enjawulo okusobola okubeera ng'ate yeebeezaawo. Ssente ze yali afunye mu basajja ab'enjawulo yasalawo okubeera ng'ate azikozesa okuyamba abo abatalinaako mwasirizi. Era agamba nti mu kiseera ekyo yafuna omulimu n'abako kampani emu gy'agenda okukolamu, era bw'atyo n'afuna omukisa nti yafuna obuganzi mu kampani eyo, era mu kaseera mpaawe kaaga bamulinnyisa eddaala, maneja yamulinnyisa eddaala. Era bwe batyo mu kubeera nga yali mukwano nnyo gwa maneja, batuuka n'ekiseera ne bagwira ddala mu mukwano, era n'asalawo afumbirwe maneja oyo. Era wetwogerera omukyalo ono alina mu maneja oyo abaana basatu, ali mu bufumbo bwe obuggumidde, yakyusiza ddala obulamu. Si yoli omukyala eyalinga ayagala ku basajja ssente zokka, wabula kati mu butuufu yakyusiza ddala obulamu. Kansuubire nti sitoori eno mu butuufu olina ky'ogiyizeemu. Abaana abawala tulekeraawo okwagala ssente ze tutakoleredde, tulekeraawo omululu. Kino tekigenda eri baana ba buwala bokka wabula n'abaana ab'obulenzi. Abaami b'ennaku zino nabo basusse nnyo okubeera ng'ate baagala ssente. Mu butuufu sooka weebuuza omuntu oyo gw'oyagalako ssente, zo ssente yaziggyawa? Kituufu kye boogera nti butuufu ssente zisobola otuyamba ate okubeera nga tuddukanya ensi, ng'ensi etambula ng'omuntu oli mu bulamu obulungi, wabula ate era ssente esobola okubeera ng'ate efuuka ensibuko y'ekibi. Twagale nnyo ssente ezo zokka ze tutuuyanidde okusinga okubeera ng'ate tululunkanira ssente ezo ezitali zaffe ze tutamanyi nti oba mu butuufu ziyitidde mu makubo ki. Ate tuleme okubeera ng'ate ssente era zituleetera okubeera nga tuggwamu akaak'obuntu ne tufuuka ensolo just because of money. Gwe nga tofuddeyo oba ogenda zifuna otya oba otya, oba osse muntu oba obalese bakaba oba okoze otya, kasita kiba nti ofunye ssente. Mu butuufu abantu tweggyemu omutima ogwo omubi ogw'okubeera nga ofa ku kimu ssente, tofuddeeyo ozifunye otya oba bo b'oziggyeko obalese otya. Naye ng'okusingira ddala abaana abawala tuyige okubeera nga tukola, tulekeraawo obunafu n'okubeera nga tulowooleza mu nsawo z'abasajja.
omululu n'okwagala ennyo ssente mu butuufu bisudde abantu bangi mu bizibu eby'enjawulo. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Sigadde Omumbejja Aisha Nassolo atana subscribe nga ngenda kusaba kimu mukwano subscribinga ate okwate ne kadde likinga commentinga ate era sharingirako ne ku mikwano gyo basobole okubeera ng'ate mwana wattu bajja bawulirize ebintu ebigenda okubeera ng'ate bibagaziya obwongo saako n'okubeera ng'ate era bibayigiriza. Mbagala nnyo, mbagalira ddala abankuumire.